kusikiliza kwa msiza wa kunyo tunajisiza kuiliza maanu sote na mwenda akatamiza bili CBS FM Radio Uganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka bo mulembo mutini edakika ziri 14 z'okazi mu sawa M yakaongeza korona ku lwaleero program kirizo bagana mumanyi nesongeza enjawulo ezigena maaso munsi n'otambula n'okumanya bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo wano mu ggwanga ab'ekibiina kya National Peasants Party batongoza enteekateeka yaabwe National Peasants Party batongoza enteekateeka yaabwe ya 2026 baleese omukulembeze w'ekibiina kino omujja nga ye muyimbi Stacia Mayanja bogo baleese basobole okusigukkulula omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe n'ebirala bingi bikoza amawulire wano ebweru w'eggwanga mu Rwanda olw'e Gaza birungi si birungi abayi babadde bakyakaaba olw'enjala nyamuwadde akatebe bakaaba olw'eddagala litalabikako bakaaba olw'amazzi agabula n'ebirala bingi ate kati ssente enkalu zifuuse ekizibu nazo tezikyalabika banka zaggala n'ebitongole ebirala ebivaamu ensimbi era kati abantu abagaba ensimbi bafuna kiralu bw'oba ne ssente zoyagala okujja tugeze ba mobile money nga bw'oyinza okulaba wano kakati ku ssente ze bakuwa basigazaako ebitundu 4 ku buli 100 bw'oba oyagala kakadde nga ke kali mu banka bakusimbako 6 ne batwalako emitwalo 4 bw'oba toyagala ng'obireka y'embeera eriyo bingi bikoze amawulire nina bannaffe aba Straight Talk katugende butereevu Carol Kalungi ali wano n'abakulu abalala bangi olwaleero tulina full package mu ngeri yonna njagala tutandikirewo Carol tulamuseeko abatuuliza balungi balamusizaako amanya nze Carol Karungi nkola n'ekitongole kya Straight Talk Foundation era nga leero tuyina programu yaffe ey'abavubuka era omuvubuka omupya ali eyo programu zino tubeera nazo ez'abavubuka wano ku Manduso CBS ng'era abavubuka baba boogera ku nsonga ez'enjawulo era tweyanziza nnyo otutukyaza omulundi omulala kulwana ku CBS. Okay. Omuvubuka gwenera gwengenda okusooka naye ye ntandike ne mwana mulenzi Samuel Luchimbawa tulamuseeko kwata omuzindalo gwa Karo otulamuseeko no Ronald Sekuyita tulamuseeko kwata omuzindalo gwa Karo tulamuseeko sebo neyanza nnyo neyanzege abatuwuliriza mwenna ku 89.2 FM eya Sabasajja Kabaka tweyanza nnyo okubeera nga mutuwuliriza erinnya Ronald Sekuyita nga bwe balyogedde nga ndi youth champion ku Kasozo Health Center Firi ate nga ndi shifter mu Voice of the Youth Kachiri. Shifter yani? Shifter fenga abavubuka twavaayo okubeera nga tulabanga tukyusa obukulembeze obwali mu bakadde ne budda kufa abavubuka obwerosi no si biri bya LC si bya bufuzi ne twasalawo okweviirayo ddala tukole ku nsonga zaffe nga abavubuka nti ebiseera biri bajjajjaffe baatutegeereranga naye kati abavubuka ffe tufaayo kulw'abavubuka bannaffe ne tugamba nti waliwo ebitusoomooza kati essaawa ya leero Voice of the Youth Kachiri tuli ku mulamwa gwa mental health oba okubeera nga tulina obwongo obulamu. Okay, kwatirira mwawo tujja kubimalayo embozi tujja kugireeta mu maaso awo. Nina Ibrahim Segirinya tulamuseeko Ibra. Mbalamusizaako mwenna abatuuleza gakwatemu kakkanemu. Aha. Mbalamusizaako mwenna abatuuleza ku 89.2 omulamwa gw'olwaleero gwe tugiridde fenga abavubuka ab'e Kasoozo bavubuka kuva ku biragalalagala tugenda kusimbulirawo. Tulina omusawo mukugu avudde butabika eyo ku ddwaliro mwami oba musawo Samuel Chimbowa senior outpatient therapist butabika hospital tulamuseeko sewo. Balamusiza nnyo basebo ne banyabo abatuwuliriza era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku 89.2 CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka okuba nga tuza okubaganya ku mulamwa guno ogwa bulamu obw'obwongo wamu n'ebiragalalagala era nsiimye nnyo. Okay.
tweyanziza nnyo. Ampuliriza abantu bawulira mu studio full package naye ate eyo tugenda kwegatta ku bantu bataano balambirira tufune obubaka obw'amaloboozi obuli wano kaakati n'essaawa eno egenda kuba ya kijjobi. Gwalina omwana musembeza abeere ku radio. Amaka mangi gayiise olw'ebiragalalagala n'omwenge. Omukyala n'anywa nnyo obufumbo ne bufa, omwami n'anywa obufumbo ne bufa. Abantu bangi balina embale nga zisibuka ku mwenge. Abantu bangi bafudde olw'ensonga y'omwenge. Abantu bangi emirimu giweddewo olw'ebiragalalagala n'omwenge n'ebirala bingi. Twagala kutunuulira ebiragalalagala mu bavubuka bye bibakomezza era bavuddeyo batya. Kantandike ne Alice, waliwo omwana muwala Alice ali Kakiri eyo, junior journalist waffe yayogedde naye. Kansookere eyo nga tukola kasavu kanyama bwe tuti kubanga leero bangi webali. Nze Alice mviridde Kakiri oba omwenge oba enjaga nabikozesaako nalina emyaka 18 gyennyini. Tutandika okozesa ebiragalalagala era waliwo embeera eyankaluubiriza. Embeera yali ya bufumbo. Nali nkola wasenga wange nenfuna omusajja nenfuna olubuto omulundi ogwasookera ddala nga nina emyaka gyali 16. Tiwe nafuna omusajja Tonda nannyamba nenzaala. We nagendako ewaffe n'aleeta omukyala mu maka ewange we twali tupangisa. Kati lwagira n'angamba tambula ogende biki n'ayogera bingi ng'era obutabanguko mu maka. Kati olwamaliriza n'apangisa enju ewalala n'angamba mbeerewo. Kati we nabeerawo ate era nenziramu nenfuna olubuto olwokubiri. Era naye omwana ne muzaala waali n'aga atajja kulabirira mwana, atajja kukola ki, era abaana mbalina we bali babiri. Ku lw'embeera eyo nange kye kyandeetera okutandika okukozesa enjaga nentandika n'okulyako kakoola nga mbeera n'ebirowoozo bingi. Eno ndi lubuto, eno nina omwana, byonna kale ne bibeerawo nga binkaluubiriza. Tinaabanga bannange baŋŋamba nti wembeera ne stress nkozesa ekintu bwe kiti okulya akakoola n'enjaga, nange kwe kutandika okukikozesa. We natandika okubeera ne stress nga ngenda nenywako ku njaga. Ate enjaga eno naginywanga ndi lubuto olw'omwana owookubiri. Nali saagala kulowooza ku taata waabwe n'ekyokulowooza okugyamu olubuto ng'ebyo byonna sibyagala birowoozaako. Naye we byanvangako ng'era ebirowoozo bikomawo biri eri bye nalinga nnina. Naye ate we mba ndi mu kunywa enjaga ebirowoozo bisobola okugenda. Buli lwe nanywanga enjaga ng'embeera zikyuka nga nsoosanga n'omuntu n'enjagala omuvumi nga talina kyakkoze oba nennonda ejjinja n'enjagala oddi mukuba. Njagala okugivaako naye kyambeeredde ekizibu lwa nsonga era nkyalina byembeerawo era ebikyambulamu. Ebizibu ebinaavaawo bye nnina nja kugivaako. Yembeera eyo omwana muwala Alice gy'alimu akyanywa akakoola, anywa akakoola agaaya ate n'enjaga akyanywako n'omwenge n'ebimutuusizza eyo. Waliwo Brian Wematuga eyo, ye nno omwenge gumwononedde ebintu bingi. Eraga nti omwenge gwamuttira emikwano egy'amakulu egyandimuyambye mu bulamu. Bonna baamwesamba, emirimu gy'afa. Agamba nti yatandikira ku ccupa emu n'agenda ng'anywa n'atandika okusula mu bbaala era yeevuma olunaku lwe yakwata ku ccupa y'omwenge. Brian nga nviridde Matuga Gombe ku kyalo ky'e Matuga. Omulimu nkola gwa ceramics muli okuzimba swimming pools, waterfalls n'okwokya welding. Okozesa emwenge nagutandika n'akava mu ssomero. Omwenge ogwo okutandika okugunywa kyolwava mu ssomero natandikirawo okukola nefunangamu akasente ng'egye sayina nnyo obuvunaanyizibwa kyampaganga kubanga sente zayi naye sina kyasobola zikozesa. Nayitanga mikwano gyange ne tutambulamu ne tugenda ne tukyakalangamu. So ekintu ne kitandika mpola nga ekyokuba nti tufuna mikwano kusanyuka kwekuumira wamu nga nze ndowooza kyekitukuumira wamu. Nate nga kyonona bulamu bwange kinyononera emirimu nekinyononera n'ab'emikwano abali neetolodde ab'omugaso. Eyatandikira ku ccupa emu namaliriza nga tandise okuba nga nsuulira ddala mu bbaala. Bannange ku ssaawa 12 babanga bagenda kukola ate nga nze nyingira kwebaka. So kikyandeetera okuba abantu abampanga emirimu ne bagirako obwesige yaba nga tebakyasobola kumpa mirimu kubanga balaba omuntu gwe bali wadde emirimu si muntu wa buvunaanyizibwa. Kaseera abeera atamidde nga n'okutamira kwokka okuggyeko obiro oyombagana nabo oba tosobola baddamu nga omuntu ali nnomo kuba gwe omuddamu nga weoyagala
ekindetera okubanga nfiirwa emikwano egyalinga sizza okutuuka okuva emwenge bwakeera ku makya alo mukwano gwange yanfunira omulimu nengenda nengukola nenfulumamuko nengenda e Rwanda nakomawo nga nyinamu akasente kange era we nakomawo nasanga mikwano gyange gino gye natambulanga nagyo balina ka birthday ne bampiteranga buli gye tugenda kituufu ngenda okudda ewaka yali alina akasente akegasa ke nali nkozemu ekintu ekyamakulu nga kyenkana kaweddewo yalina $2.5 million namayinza okudda ewaka nga nsigazza $5,000 so nga $2 tuzinywedde mu kiro kimu so nadda munze nebulira nga nze nga mutuufu ndaba sente zinandikozeemu ekyamakulu ezonoonye bwonoonye mu kiro ekimu ate ebiseera ebyo ku kyalo kyaffe pooti zaalinga za layisi nga kakadde kamu kitundu ofuna poloti so oyo alibadde n'omukisa ogw'okufunira poloti eyange namaliza nga poloti nginyweddemu so tandika okwebulirira mu mutima nenzira ewaka kuwa seera eyo nali nvudde ne ku bazadde bange nga ndaba bye baŋŋamba temulimu makulu naye nasobola okudda ewaka nembulira maama wange kyembadde mpetamu ebiseera era ng'omuzadde naŋŋamba si enkomerero y'ensi osobola okutereera bwento netandika okwebulirira mpolampola naye tekyali kyangu guvaako nagenza nguvaako mpolampola era essaawa zino osobola okugamba omuntu nti oba Brian yali anywedde ku mweyo nampakanira nti sigunywa naye ate nga waliwo akaseera nagunywa kituufu nga nafuukira ddala lujuuju so omwenge n'ebiralagalaga bintu bibi nnyo bikufiriza emikwano bikufiriza emirimu bikuleetera n'endwadde nga ggwe omuntu embeera bweto gye yamukomya ebintu ne bitabuka njagala nkuwe omulundi gumu ne Mugambwa Andrew ono ebbaala yagamba nti yaliwo ewaka ate abazadde be banywanga omwenge abazadde mmwe oluusi biragalagala bino biva ku mmwe ne bidda ku baana ng'abazadde mmwe mugulira abaana omwenge ne bagunywa nga nammwe temulaba nti kirina obuzibu bwonna kumbe mwono n'eggwanga ery'enkya olwo n'agamba nti agukukusanga n'okugukukusa n'agutwala ku ssomero ebintu ne bitabukira eyo n'afuuka lujujju obulamu bwe bwonna bingi yabifiirwa era kati yejjusa katumufune Mugambwa bwe tunaamaliza tuwummuleko lumu. Nze Mugambwa Andrew nviiridde n'amayumba nina emyaka 21 nze natandika okukozesa ebiragalalagala nali nkyali muto nnyo tiwansonga twalina ebbaala ewaka ate nga balowooza bya bulijjo kuba ate bazadde baali banywa ate nga naffe tubiraba nga tetulina ngeri gye tusa kukola kikubyewala okutandikira ddala twatandika nga batuwa ng'eddagala nali mupittu by that time bakwatanga olugwo omwenge waliwo otwenge guno gwe basogola nga bagufumba nga bagututeeramu Pepsi nga batugamba tukole ki tunywe gwena tuyambako ekifuba ne tugenda ku ssomero bwe tutyo naye nga natuka ekiseera nga mpulira nga tenange nkaagala nengenda nga nebbirira nga ntoolako nga nywabwe ntyo mpolampola natuka P6 netuka nga mpulira bwemba nga sinywedde mpulira nga siriiko nagenda nga nagwo actually nina n'ekyenzijukira kimu nali actually na mu P5 nagutwalirako mu botto nga guwerako kati omwana yalowooza bye mazzi oba yali alowooza juice n'agunywa bagenda omusanga nga afeintinze ku ssomero naye era botto nenjegaana kuba nali sibagamba nti nze yaguleese naye nga nze bwentyo mpolampola nabwe natandika okukozesa omwenge P7 nagituukamu n'okukola ebibuuzo kwenyini nasooka kunywa nenvaako nenkola P7 nemala nengenda mu senior 1 nekimbeera kizibu nnyo okubeera ku ssomero kuba baali batadde mu boarding kati mikwano gyange ne baleetayo bonna eno baali babuyita kitoko kati kyetwakolanga ogenda mu kyalo pocket money gwe bakuwadde ng'ogulamu emigaati mingi gula emigaati gyonga 5 kati 5 nosooka ogisumulula kungulu noteekamu ekituli nojjako emigaati ng'ebiri then wansi no balancing nti wasigalayo ebiri kati nokwata buno bukitoko by then bali wabutunda 10 n'ogula obukitoko bwobungi n'oteeka mu migaati egyo kati wali ku gate bali batucekinga nnyo oyitako na migaati balaba migaati kumbe gwe tutemwenge ng'olina making sure nti omwenge ogwo gukumazako taamu senior phone eggwako nenzira mu kyalo kati ate mu kyalo ne kiba waasi ekira kinagatangamu nti nsobola okunywa ebika eby'enjawulo ng'ate byonna bitadde wamu by then ali mbeera mu Fort Portal nga maze senior 6 nezija eno kati we najja eno namayumba nenzija ku welding kati we najjaawo ku welding ekikyasinga ddala okunzija kw'omwenge negundi n'okusiba enviiri wajja omusajja omu
yalina contracting nga ayagala tugikoleko naye yasangawo ze kuolo mukama wange namugamba sente buli kimu kiwoyo ajja kukola ki ajja kubintuusaako omusajja n'agamba mbiwoona omutamiivu ate nga asibye n'enviiri golaba kisoboka ebyaddala kyankosa ngamba munze kyakitegeeza ono bw'aba akirabye n'omulala tasobola kukola ki tebasobola kuneesiga kuva ku olwo neetandika okwekuba mutima nagenda mpolampola yanywako obucupa 5 ngenda okukendeeza nga nywako 2 n'enviiri nazo nengenda nezisala lwakukira lunaku lumu nengamba sigenda kubinywa netuuka nga mpulira ate embeera ng'ekaaye nga sinywedde nempulira ng'embeera ng'ekaaye namala actually ennaku 2 n'okulwala n'endwala nga ngezaako guvaako bwena bulira nga kiri wasi nengamba naye lwaki sinywa nengulayo kaawo nenywa olunaku lwaddako era nempulira nga ate binabadde njagala okuvaamu ate byenzizeemu nenzaamu era nemala ennaku 2 ngenda okulaba ate ennaku 2 luli kyali wasi ate kati at least kisamuhawo nengamba leero era sigenda kuddamu nenzaamu era nenywayo nekumalako weeks 2 nenzaamu nenywayo ngenda okulaba kati mala mwezi nengamba owaayi nemala nekiteera ddala naye nga sigamba nti bampa ddagala naye oli omusajja kintu kyeyaŋŋamba kyekyanviirako eddala era n'essaawa zino singa mulabako ebyaddala sijja kulimba mutuukirira nemwebaza. Ampuliriza Emmanuel Sokoli ebigambo biwulira by'abavubuka bye tutambuliramu twagala kukuwa bubaka ku bubaka omuzadde alina omwana omusembeze ate naawe omuvubuka anywa sembera ku radio naawe omuzadde akyanywa naawe sembera ku radio ng'okozesa ebiragala eby'engeri yonna. Njagala kujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga bya bwannannyini balina estates nnyingi Mwera Kachiri Estate Hoima Road okuva ku milioni 16 okutuuka ku 2 Nampunge Kachiri Hoima Road milioni 16 okutuuka ku 2 Namusere Mabombwe milioni 25 okutuuka ku 3 Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road balina milioni 3 okutuuka ku 3.5 Bombo milioni 15 okutuuka ku 17 Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road milioni 23 okutuuka ku 25 amasanyalaze n'amazzi webiri ebbeeyi ejja mu nsawoyo ate nga n'ekimanja mpola kkirizibwa gende nasana ku masitowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu okumanya ebisingawo okuba ku nooti 7 nooti emu 94 2 nooti ne 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 6 abakyogero be bakukolera ebizigo ne sabuni ebyakyogero era birongoosa nnyo ensusu bakuleetedde ekipya ku katale balese sabuni wa miti ayoza engoye onayitibwa EcoStar washing bar soap ali mu bipimo ebiri mu kilo ate n'ekitundu kya kilo oba ekitundu ky'omuti yozesa sabuni ono wa EcoStar washing bar soap otukuze bulungi engoye ezitolaba ku mabala ate nga awunya bulungi nnyo asasanyizibwa bakyogero products asangibwa mu kikuubo mu maduuka supermarket ne ku motoka zaabwe zibitambuzeeyo bakubire naddala gwe omusuubuzi ku nooti 754 55 72 30 oba nooti 39 2 17 68 72 n'enkujjukiza ne Forest Resort Rweza kifo kirungi nnyo genda owummuze ku birowoozo obudde nga bwe buti bamaze okusumulula live band ekuba essaawa y'omwembi ow'enjawulo agenda kujja ku stage genda ku Forest Resort Rweza bali ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga Moga Singodde Kajjansi balina ebisulo birungi bafumba emmere yawo ne buli w'eggwanga swimming pool weeri children's park oba center nayo weeri oyagala kutegeka mukolo gwa ngeri ki mbaga graduation gendayo ekifo bakirina ebisulo nkugambye nti birungi nnyo genda ku mutimbagano gwa www.forestscaperesort.com ojja kumanya ebisingawo era ogoberere enteekateeka zonna bakubire ku simu eri nooti 7 nooti 8 5 21 995 oba nooti 778 333 486 nawe ojja kumanya ebisingawo. Mu studio zina Ibrahimu naye yatudde dda wano Ibrahimu Segirinya tereera ku muzindaalo kuliko ebigambo Karoyo yabimpeereza nti biri mu kitabo kyangero essula 23 olunyiri lwa 29 nga bigamba nti ani alaba obuyinike ngero essula 23 lunyiri lwa 29 ani alaba obuyinike ani alaba ennaku ani alina ennyombo ani alina okwemulugunya ani alina ebiwundu eby'obwereere ani amyusa amaaso nti abo abalwawo ku mwenge abo bagenda okunoonya omwenge omutabule totunuuliranga mwenge nga gumyuse bugolesanga ebbala lyagwo mu kikompe bwe gukka empola enkomerero gulumanga omusota gusonsomolanga embalasaasa amaaso go galiraba eby'ekitalo n'omutima gwo gulyogera ebigambo ebibambaavu
weewaawo olibanga oyagalamira wakati mu nnyanja obanga oyagalamira waggulu ku mulongooti bankubye bw'olyogera bw'otyo nessulumwa bankubye nessiwulira ndiye bakaddi n'agunoonya nate omulundi ogwokubiri. Ibrahim sebo ndabanga alina enkovu ez'obwereere. nedda sebo sirina nkovu nze. Si nkovu? Wakoma ddi okunywa kenge? Omwenge sigunywa. Omwenge sigunywa naye gwasigala gukufaanana bufaananyi? Nsigunywangako omwenge abula ebintu byenkozesa si byembadde nkozesa. Byokozesa? Okozesa kiggwe? Njaga ne kamayirungi. Wabitandikira ku myaka emeka? Olina emeka kati? Nina 26. 26. Wabitandikira ku myaka emeka? Ebbanga linabitandikirako nze ebiseera ebyo nali mu myaka 18. 18. Lwaki amayirungi ani yagakuyigiriza? Mbeera ki? Kale amayungi natandikira okugaliira nti muzeeyi wange nali mbeerako naye mu kibuga kuba gyatuzaalidde awo Kitintale. Kati n'atuuka n'abeera nga bizinensi eri down nga yavuwadde n'agenda eyo Kakiri gyali essaawa eno. Nensigala nzekka namuŋŋoona awo nsigala namuŋŋoona kati groups ze nalimu twatandika otambula nga ffenna naye nga bo wakubwa like omwenge n'ebyo byonna amayirungi n'enjaga nze nga sikubwa. Kati nga tugenda ffenna ne tukolamu ebikonde kati we tuba tudda nga baŋŋamba ne Ibula oza gwe tugenda kukwatagana tutya nga bwe tukozesa gwe tubikozesa ate ng'oli mukwano gwaffe. Nakigaana nno okumala ebbanga nga lya weeks 2 nga tutambula ffenna tukola practice ffenna ennaku ezaddako. Kati ntudde nze nzekka ku lubalaza ku shedi bandeseewo bagenze mu ka house party ka mikwano gyaffe ne bagamba Ibula tutugenda naawe tunywa mwenge tunywa njaga tolya amayirungi kati gwe tutambula nawo tugatako ki ya group. Kati nembeerawo nasigaye waka nze kakabalaza nengamba na kangende ne bakyali bange nengenda ngamba erekera mpola mpola ntuuka wali ka house party awo ku Luyinja ngagenda nga mu Kigobe nenyingira wenyingira abuwede bonna bali ku mikwano gyange ba John nga bonna bakimanyi Ibula sina kyenkozesa. Ate nga bo bakubwa. Kati yana disposal elimu eximnof Ibula sukunywe ku kano kasoda kuba nali njagala nnyo Sprite Crest ebyo Evervest. Kati ngeno testingako nga test yako ntenda wikide kuba Sprite. Mugamba John sigenda kunywa kano ka Sprite tabula kanfune ka mayirungi wakaita ka greenies kanfune ka greenies wampera ko ne big jiva zita tomato ojiro lya konvendi nengambo wai nemberao esoji lyako makola kati nali akondoze ka big jikam ngendo buli akali na testi ngankambwe ngabana mugaji no manyi nyongera ako baba na nyongera naye nali akamayirungi ako okuva ku saawa zali mu 2 okutuuka saawa 3 kati ne tuyingira mu kisenge kyawe wafaawo bali bategesa house party bamuyita Dan tuyingira munda Dan nangamba Ibula kati balina enjayi wala bali kunywa shisha abamu banywa enjayi erimu akabanga enda eri plane ne bangamba Ibula erimu akabanga yakabanga yetya ebeera mutabo muganda akabanga bangamba Ibula leka naawe jukia kukwaka bitandika omutwe gumunaafu tuyasobola eno kati nyoko eri plane asuka nenywa
omuti gumu ngutuka makati nina sina kyempulira negunya nengumalawo kati then waliwo aleeta amazzi kanyogoga mwe kumazanyweko nywako wendya ne kamairungi kange saa ziba zikona 5 mbaga mumanyi njagala genda waka nga kitandise okutabuka oba katonna jiwulira kati awo nga vibes eni mu feeling ndala olinnye baba amalevu gali waggulu mugamanyi kangende waka mwana nsange ebintu abangamba no tewagaddewo leeta ebisumuluzo naawe nimba ebisumuluzo kati ebakwata ebisumuluzo tebanganya kugenda kati omukwano gwange John nangamba ayibraba tujja kuddayo fenna ne Katumba nga banyongera omuti kati nanyamadde engatto kuba ngenda waka n'omuti gwe banyongera ogwokubiri ne gunkuba sasigala nga ndi mu understanding yange era nasigala mu ntebe ya sigala mu ntebe ng'otunulanga atalaba ng'ettaala ezikira kati okumanya gwe gwankuba obudde ne bukya ne kumakya nga simanyi kati mpulira empewo ngamba kanzuukuke nebikke bannange ng'obudde bwakedde nsuze mu ngata awo ndi mu ntebe wakyali wange enjaga nenjitandikirawo jinywa ne kamairungi banga lino lyonna enjaga ekufiiriza ki n'amayirungi bikoononedde ki mu bulamu binzitidde ebintu bingi ekisooka binzigyeko enkwatagana ku muzeeyi wange omusajja kuba ye sikwatagana naye nyonyonyo kiri awo yakukyawa mwenjaga ate nga ye mami wange ye nkwatagana naye nekinzitira n'emikwano kubanga waliwo emikwano egimu egitusenjiga ibra twali tugenda nga ffenna okukola kuba nga tukola nabo kolansi namba zange bagimanyi nga tasobola kunkubira simu nagamba ibra ajja tuuka nyinja ennyingi ku mulimu akyankalane ne bosi ajja mukuba ate nga bwekiri kubanga ekujjako notabuka ebiseera ebisinga era emba nga njinywedde nga ndi nzekka njagala kubeera nze nzekka kati otaddemu totaddemu ndi fine kati oli kwalaali ndi fine akasunga ndaba kagiragira ndi fine ndi fine naye nga ekoononedde ebintu okola mirimu ki kati okubezaawo obulamu ate essaawa eno emirimu gye tubadde tukola nze kuba omulimu gwange gwentera otambulirako talazo okyamusobola kwakuba ndi wa grinder mpagala bwagazi kati nina ne bakyali bange bentera okukola nabo tuba nga tuli mu byakusereka ne tuyiwa engalama nabo bwe batyo naye ng'enjaga nabadde ndi awo nga nfuna omusawo wange nga mmaze naye ebbanga ddene ng'atweta emisomo egy'enjawulo madamu Carol naye nga ekyo abadde takintunuzangamu ekyokugivaako era nadde sisuubira nti anakimanya nako nti ye abula nadde ndi awo nga mukwano gwange Sekwita Ronald nga ngamba ibula waliwo programu bweti ne bweti ekyamazima natidde nga ndaba kigenda kuba kitya okwerabisa kati anti bagenda kumpuliriza bangi bagambe bagamba omuyayo batunula atya kati oba yiyeeko naye nenebaza madamu Carol okuteekawo omusomo guno ogw'okulwanyisa okuva ku biragalalagala naye lwaki byekutidde byonna tomalirira noga nti kati njaga gwe otadde obulamu bwo busobola okutereera era olunaku lwaleero nzize wano nga ngenda kakasa abantu nga ndi ku CBS radio ya Kabaka Manduso nvuddeyo njagala mbakakase ne madamu wange Carol ne brazo wange nga wali ne musawo wange nange nga wendi ssebo omusoyisoyi nga naye wooli nze ekintu kyeni mulwanyisa buno obudde kuba nali nakirwanyisaako dda nze nganze mukima gwange naye nga ekintu kyonna okukivaako
kitagisayo omuntu era omulala mabega agenda okuba nga akupushinga ninga tagenda kupushinga mu mpushinga ya muntu mulala kuba ejona yogeddeko ne Madam Carol nenge ebintu bye nayogedde naye nga binnuma ku mutima sobola kwogera na muzeeyi wange fine bamwita mukosa wa Bluboa abeera luddawa era ali Kasoozo muweereza obubaka nkuwadde omuzindalo gugwe buweereza taata obubaka awuliriza kwali olaba muweereza obubaka nze muzeeyi wange mukulu wa Bluboa nkweza obubaka buno nze mutabani wa Ibra sijja kulekayo na musomesa wange kuba yagenda kukindeetera nnyo okuba nga ndabika nkivaako ekyokozesa ebiragalalagala sigenda kugamba nti leero obaddi nenkimanyi tikigenda kubaawo era ngenda bivaako ebiragalalagala kuba bibinzitidde bingi baganda bange bangi abasobola okunsuka omukono agamba Ibra bizinensi yo gy'omanyi mutwe kankuwe sente bweziti naye tekisoboka lwansonga muzeeyi wange gemanyi ate muzeeyi wange tasobola kumpulirizaamu nnyo tasobola kunzikirizaamu kuba kimanyi group season ezenina ezisinga obungi banyi baki banjaga naye ng'ekisinga obulungi abasinga obungi bonna mbadde nabeesazeeko taata mwetondere akuulira era nga ntuusa okwetonda kwange eri mukulu Swai Bluboa nze mutawani Sejjinya Ibrahim nkwetondera olwa biki byenzize nga nkola na biki byenkulabisiza mu maaso g'abatuuze ab'okaalokooli ne mu baganda bange nkusaba nsonyiwe muzeeyi wange. So kati oyatuludde obulokozi njaga ogenda kugita oyatudde obulokozi ne bweyatulire nti njaga ogenda kugita njaga ngenda kugivaako ogenda kugivaako taata akusonyiwe mwami Lubowa ate mwana nasinzira ku radio ya Kabaka nakwetondera taata agenda kukuyita agenda kukuyita muddewa kamukule ensonga muzimalirize naawe byosazeewo okuleka obitere ddala era obiviireko ddala teri mu kalungi enjaga bwekiri mayirungi temuli kalungi bwekiri omwenge temuli kalungi katuumule mutu ampuliriza oli kumandusa kadde kadduka ate obubaka nno nkyabulina n'omukugu waffe tukyali naye wano era agenda kutuwa obubaka mwami Samuel Kimbowa ensonga azirina naye mu mawulire ag'ennaku era mu byenkuwa nga Karo Kalungi ateekateeka programu eno nga bwe tugenda mu bantu eyo kuliko omuvubuka Regan Isaac gwe yayogerako naye nga tukuŋŋaanya obubaka buno. Regan Isaac ono yali akozesa ebiragalalagala era yagamba nti yalina n'ekiguruupu ekibinja kye nga batambula bava bbala ku bbala nga bayinza okusula nga banywa omwenge guno guvaako ebikolwa bingi abamu bagenda mu bwenzi nga tebabugenderedde n'ebirala bingi naye Regan ono tugenza okutuuka olwaleero ng'ebiragalalagala omwenge gwamusukkako ne yetta era tugenza okujja mu programu eno nga Regan gwe ngenda okukuwa eddoboozi yaali mu ttaka kale nno gwagaya ensonga zino bye twogerako byebyo. Erinnya lyange nze Isaac nina emyaka 3 nviiridde Matugga nga ndi welder. Ensonga y'ebiragala ebyo mu komite yange ebira ddala mu bavubuka naddala nga bakava ku ssomero kati bino ntandika okufuna akasente nga siina kyazikozesa obwongo bukyali buto nakava mu ssomero oli obadde okwata pocket money mutwalo weekend ogenda okugwako ng'olina emitwalo gy'okkumi singa obalamu kyozikozesa tekiriiwo fana egikwetoolodde by that time ng'egye ndali nti nvudde maze okusoma bazadde baba bakujjako ku maaso ng'osoma omulimba nti ngenze ku mulimu kumbe mugenze mu bbaala kati mikwano gye gikusindikiza tugendeko mu bbaala mpola ekivaamu ogenda okufuuka nga n'okufuusa addicted kati nze nange kyatandika bwe kityo nga n'emikwano gyange gyali netolodde katufune olunaku oba gwe toyinaamu ssente nga kugamba tugende ng'akugulira kigenda kitambula ekivaamu nga lwotafunye kyakunywa ekyo obulamu tebusula kubaawo sitatandika na ku bbiya by that time waliwo omwenge gwayitanga romies tutandikanga ku romies 2 3 ekivaamu nga n'obyonya tokyabimanyi tokyabubala ate ne buvaamu nga abadde atandikidde okunywa romies bwaggwawo olongo ge waliwo nailo ng'onywa nailo waliwo igo ng'onywa igo otuuka ekiseera nga
ekiriwo kyonna kyogenda nakyo ate senga mumbala addicted nga mulina group musolonye ebbaale nesooka oba bwegalawo saala nga 5 nemugamba tugende ewalala eyo neggalawo saa 8 nemugenda paka emukeesa ku makya mugenda okukeera ku makya nga buli omu talina neza transport nga mina kuba simba abasindikire transport agenda obbaza mu kunywa omwenge ogwo omungi ekisooka kikosa obulamu nti omuntu abadde ayina amaanyi nga luli esobola okukola enzijjo eziwera 3 olabe ku ssente ez'oluli emitwalo 10 gye walabanga otuuka ekiseera nga eyandigenza okukola nti okeredde mu bbaala tokyasobola kukola naye nga abaana bendi bonna ba degrees ba masters basimanyi bye twayogedde ku lw'omwenge nga njoga ne ba client ne baŋŋamba nti tugana enkya tugenda tukole kino jangu tukole kino kino bugenda okuca ku makya nga kibaŋŋambye nti jangu tukole kino nga si kyakijjukirako wadde n'akamu nga mmanjidde okunywa omwenge nga bwe sinywa mwenge sobola kwebaka nga nsobola n'okukankana nga butu nsobola okuba nga tebitegeerekeka nga fazaali ne bwe mba siyina ssente engeri gye twali tuli bakinyi kuba otandika okuba nga oli kigurupu tosobola bula kugulira mwenge kuba nawe oba ogugula nga nsobola okulema okufuna ekyokulya ekyeggulo naye biseera nga n'ekyeggulo nze sikyakirya nga zigenda essaawa z'ekyeggulo nga nze nimubyakunywa kati nga bwe mba sinywedde mwenge osooka esa ku makya nga teweebase osobola okubeera mu buliri noweetoola paka 8 9 10 ziba ziba 11 tunofunamu ku tulo embeera bwetyo Reagan oyo obudde buno mugenzi era tetukyali naye mu balamu naye nga nsonga zava ku biragalalagala ne yitta era kati ali mu ttaka kale n'abavubuka n'abantu mwenna njaga mwenge n'ebiringa ebyo obulamu bwo obusimira ntaana Bannayuganda mbanjulira sabbuuni aleeta akamonyumonyo ku matama sabbuuni ayoza obw'omuti egulidde erinnya ennaku zino ejjama whitewashing bar soap atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo alina akawo kalungi ate tagwerera mangu jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula ssente za nsikubuseku bw'ogerageranya n'ebbeeyi ya sabbuuni omulala ali ku katale ate sabbuuni gwolina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap alimbikanga Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla spberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabuni wa jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduka ne supermarket n'oketula eggwanga mugezeeko togenda kwejjusa kugamba nti Brevard Sands Lodge Kalangala kifo kyetoloddwa butonde kigendera n'ekikona ku nnyanja kikona ddala ku mazzi mu bizinga by'essese Kalangala eyo n'olwekyo genda yo onyumirwa obulamu weewumuzeeko obulamu butambule oyagala ku honeymoon obumulireko eyo bakulinze oyagala kutwalayo mbaga retreats genda yo twala abaana bawumuleko oba twalayo omukyala mugende muwumuleko nawe wenyini genda weewumuze ebisulo birungi ebyokulya birungi balina Brevard speedboat basobola okukolera pate ku nnyanja mugenda museyeyange n'obumweyagala n'ebirala bingi bafumba emmere ya buli kika ekifo kigazi n'okukirawo nga bw'oyinza okulowooza bakubire ku ssimu eri nooti 771 611 864 oba nooti 7 nooti 8 334 655 kwatagana nabo ensonga zigenda kukutambulira bulungi ngenda kusembya eddoboozi limu erya mwana muwala Apio pisi wa myaka 21 naye alina ensonga omwenge guno agutandikira mu primary n'ebiragalagala ebirala era agamba nti obubinja bwamusika nnyo obubinja bufuuse obubinja niye anyumya obuwoomi bwa bologamu oba babogamu ne bawomita bologamu bwamusikiriza nnyo nze Apio Peace nga ndi mutuuze Namayumba nina emyaka kati 21 nakozesaako ku mwenge amayirungi kale njaga naginywa olunaku lumu n'endalula era n'engikoma lwenjinywa enkeera saagiddira ensonga yo yampisa bubi nnyo nasooka kulya amayirungi nalina peer group gye nalimu ku ssomero twabeeranga ne Saturday lessons akageri ke twali nti nga essomero tetulina boarding section ngolo ndi mu P7 kati abaana ku Saturday bajjanga n'obwobukoola nti baleme okwebaka okubongoota mu kirasi basuze mu biduula nze kye nayagalanga ennyo okumpa ku bologamu eyo gwe baakozesanga nsobole nange okulya nga yadde nalinga sibyagala naye we nabiryako nze saamanya nti ekiwoomera kiva mu bologamu nembyagala neŋŋamba biwooma natuukanga n'ekiseera nga nsobola bologamu nga 15 nga nina okugula akagundi k'amayirungi ka 2-5 naye buli we nabiryanga nga nsanyuka nga mba musanyufu nnyo nzijukira lumu tyali asomesa kati nga nze nseka nsikereza ambuuza ate gwe buzibu ki
kati namulaba ayimiridde naye nga ndaba ng'omutwe gwatadde wansi ng'amagulu gali mu bba. Aseka tica nankuba kibooko kwekudda ku nnomo nenzijukira pozi tuli mu kiraasi nayogera na Luya mwana kyali onkubye naye nsonyiwa sijja kuddamu. Nenfuuka addicted ku go nga njagala ogavaako naye ng'ate akabinja nkyakalimu. Kati omwenge wenzijidde nguyige. Kati lumu mba ngenze ebusunju okutambuza amagi. Mba ntunda amagi nempita ku saidi z'eno mbukano kafuna kano tekafuna. Nze mba mpitawo ne bankwata omukono. Ne bagamba sooka ogiremu kano kafuna kano tekafuna. Ne ndabawo nga waliwo abafuna samanya nti bakyali baabwe. Kati nga nange nzanyaawo. Bangu emitwalo 3 nga sinnakola n'akatuuka. Ne mbagamba kansooke mmala okukola neetooloolemu. Ne bagamba nedda ky'olina ky'oba oleeta. Ne mbagamba siina kye nnina. Ne bankebera nga nina essimu ne batwala essimu yange. Ne mpulira nga mpunze kuba nakasondera emyezi gyali 3 nga mpaayo ku kibanja mpola. Ne mpulira nga sikyasobola kwetegeera. Nagenda mu ka depression ka wiiki nga nnamba nga sibitegeera. Ne ngala n'okudda ku ssomero ne nga ati nkolerera ki. Kati nange kye nakola ne neewola ku MTN ne bampola emitwalo gyali 3.5. Ne ngenda mu kabaala ne nnywa omwenge nanywa omwenge ne ngenda ne mu mabanja. We nagunywako olwo gwankuba hangover yali y'amaanyi nnyo okumala ennaku 2 kuba gwantema amagulu nga natambuzaako n'omuggo kuba gwe gwasooka okugunywa. Ati nenzirayo akageri kwe gwampoomera nenziramu nengunywa. Naye buli we nagunywanga nakolanga effujjo nga nja kukwata emmeeza njuwa ebintu nnwane. Kati ate nga gunsuulanga mu mabanja nga we nalyanga amayirungi nga nfuna akamwenyo nga mwenyereketa nnyo nga nsanyuka nnyo. Kati omwenge gwo nanyiganga bunyiizi nga mba n'obusungu buyitirivu nnyo. Okujja okubivaako nalabanga mu butuufu nfuuse ekitagasa nga ne jjajja wange tutuuse nga nti twawukanye kuba waliwo we nagunywa najja naŋŋambako nambuulirirako. Ne mubuuza kati gwedde mu kazende gaalo ogamba ki? Ate nenkanga muyodde ne mukuba ekigo. Nayomba n'angamba newange toddanga. Ne ngamba jjajja okutuuka okungoba kanve ku mwenge. Naye okuguvaako process yali y'amaanyi. Gwankozesa ensobi nnene nnyo. Ate saawa eno ye njagala okujjawo ng'ate oluusi tekyasoboka. Kati nteberezaamu senga olwo olunaku lweyangira ne muyoola yafa. Essaawa eno tekyandivuddewo. Naye namwetondera n'ansonyiwa naye era nina ensonyi nganze ku mutima. Olw'ensonga kiri kyankozesa nga saagala nga nze naye olw'okuba nti kye nali ntaddeko ekikuba kye kyandeetera okukola ekintu ekyo. N'olwekyo omwenge n'ebiragalalagala si birungi yadde n'omulundi n'ogumu. Omwenge n'ebiragalalagala ebirala byonna Musawo Kimbowa wanjisebo ensonga ziwulidde ez'abavubuka kaakati otuwadde bigambo ki? Gwe ova butabika batugamba nti abavubuka bangi abali ebutabika kati emu ku bisinza okutabangula obulamu bwabwe obwongo okutabuka mwenge njaga n'ebiragalalagala ebirala. Ensonga eyo ntuufu nnyo. Otutunuulira omwenge n'ebiragalalagala tulabye mu myaka egiyise nti kweyongedde nnyo mu bavubuka. Era ebutabika tutandise okulaba nti ennamba y'abalwadde betufuna ng'oggyeko abalwala endwadde ez'emitwe eza bulijjo ze tubadde tumanyidde. Ate tulabye nti ate omwenge gw'okukoza eki gutandise ennamba y'abavubuka abatandise okuweebwa ebitanda egenda erinnya kumpi buli lunaku. Ennamba egenze yeeyongera. Naddala abavubuka abato abakyasoma okuviira ddala mu primary bibiina ebisookerwako ennamba esinga paka ku matendekero agawaggulu genandiisa aga university tubalina n'abantu abakulu abagenze nga bakozesa abakola maofiisi n'ebifo ebirala. Yesebo kaakati tukoze tutya embeera bwetyo bweri twagala kusevinga kutaasa eggwanga lino erya leero abavubuka? Kyetuyinza okukola ekitandikirwako tutandikire mu maka gaffe gennyini tubanga twakulwana olutalo luno.
obuvunanyizibwa abazadde ebiseera ebisinga tulekerera nnyo obuvunanyizibwa bwaffe. Omwana n'omuleka n'akola kyayagala. Ennaku zino tulina abazadde abanguseemuko. Tetuyita human rights. Omwana atalina kangavulwa ddembe lya mwana. Ebiseera ebisinga tumuleka akole kyayagala. Oba olumu ne tubalekera abantu betubalekedde naye ng'abantu abo tebatutte nnyo obuvunanyizibwa kugunjula mwana ono okulaba nti tafuna bizibu. Omwana n'akola kyayagala okuba omuzadde taliiwo tamanyi kirungi ku kitali kirungi naye sanga nti ebiseera ebimu afunye obuzibu. Natandika okukozesa omwenge olumu omuzadde nga tamanyi na kumanya n'agenda n'okukozesa omuzadde agenda okumanya ebiseera ebisinga ng'omwana oyo omuze gwamusensera dda ate nga kizibu bwatuuse embeera gyatuuse nga nzibu nnyo okuvaayo. Ensonga ey'okubiri okusomesa abaana ku bizibu ebiri mu mwenge n'ebiragala tukuteeke essira mu masomero. Tandika okusomesa ndowooza kyandibadde nti mu buli lesoni omusomesa yandibadde ayogera ku nsonga zino ne tugamba abaana ne tubuulirira abaana obuzibu obuli mu kukozesa omwenge n'ebiragala. Ate naabo ababikozesa ebiseera bisinga ze ntera nnyo okubuuza ntera nnyo osomesa n'abasomesa ku misomo gino. Omwana waaba akozeseza ebiragala n'omusanga tomugoba. Ate gy'omugobedde agenze n'omuze gwe gumu naye naye bajja mugoba. Sooka omuyite omubulirire omubudeebude mulabe nga mukolagana wamu oyite oba n'omuzadde mulabe nga muyamba omwana ono. Babeere nga bayiga nga basomesa. Ekyokusatu amateeka tugalina naye ndooza tetugagoberedde bulungi. Amateeka bwe gali nti omwana atanatuusa myaka 18 tumusanga ng'agula ebiragalalagala katugambe sigala oba omwenge. Etteeka we eriri erikangavula omuntu oyo aguzizza omwana taneetuuka. Abazadde kati babigula abamu bagugulira n'abaana buterevu kyeri namugamba mwanange eyo lisinzi yiyo. Kale tulina n'okusomesera abasomesa kubanga abantu abazadde kubanga basinga tukulidde nga munaffe watugambye nti olumu omwenge baguyisiza ewaka. Kyekimu kyekyasobozesa abantu abamu okusoma ne bamalako naye obiseera ebisinga abantu tebamanya kabi kagulimu. Yesu wadde erudda bizinesi naye erudda olina okumanya kiki ekiri muno era omuntu n'abeera nga Yesu asobola okuguza abagunywa naye nga amanyi agutegera kubanga teri nyini bbaala mutamiivu. Teri muntu atunda bbaala oba akola mu bbaala nga asaavinga bbaala nga mutamiivu kubanga bo bakola ki bamanyi ekizibu oba abagukola mu bizinesi bamanyi obuzibu obugulimu. Naye olw'ensonga nti oli abayagala byakufuna n'akulembeza nnyo okufuna osinga ki obulamu bw'abantu. Ampuliriza akadde kadduse essaawa eno ey'okubiri tugenda kubeera ne bannaffe okuva ku Lutikko Lubaga era essaawa eno bagenda kutwegattako twogera ensonga ez'enjawulo naye waliwo wano obubaka bungi amasimu gaaka naye akadde kadduse onagamba Mukwaya Samuel nkulamusizza omutesitesi naye ebiragalagala nga tebiviikako kyokka eddagala lyemuwa obudde bwonna abeere ne dokita we obudde bwonna omubiri gugende nga gumanyiira mpola mpola. Naffe katumusabire omusajja oyo omunyowa enjaga Mukama amukkakkanye enjaga agite. Nze Kizayo Bafose Buyanja lyantonde agamba bali kuweereza neebaza nnyo Ibura okuvaayo n'alaga ensi okukozesa ebiragalagala nti kintu kibi nnyo ku bulamu bw'omuntu era alina okudda eri omutonzi yeesonyiwa ebiguluupu yeetereeze. Obubaka bungi Mugerwa amakanika wa Toyota mu Ndeeba aga nti abayimbi boonoonye nnyo abaana baffe kibi nnyo. Nebirala CBS Wanji Wanji esebo ne mu kibuga kya Zakalabika emukiyaddako naye ebireeta ebizibu ebiyagayaga ebyo gulupu abaana bakopya nnyo abayimbi. Omwana w'essomero bakoppa abayimbi bayise kino nga bamanyi buli anywa enjaga akali abe ennaku zino balina ne bukuba bwe bateeka mu lulimi. Kano omwana wabeera mu bigulupu bukuba obwo busuulira ddala omuntu eddalu. Tuyaziza nnyo Wanji esebo ndikugeza makanika wa Toyota mu Ndeeba. Message ebadde maze okutuuka ngisomye
Wanje? Mukulame kaba le kwenda kwanga. Nawe kuliriza? Nalongo gaite Bukunda. Wabeze ne unjate kuleta kukupa. Gavumenti eyo tuyamba. Ebintu ebijjanga ko musolo era bikwate nga bizenga yebi tuyambe batawezera kuchenjaga ono mwana musekeredde gulopo sinungi omageza okusoma musome nze ndoza mutatu genda mugambo oti ate mukulemeka ayetonze genda kwata kubanga okutambi budde mabega nalongo gaite Bukonda. Kale toyanziza akadde kaduse sawe nanjagala kuyingiza father wano naye sekuyita ogambye nti mulina enteekateeka y'okulwanyisa enjaga ne omwenge n'ebirala. Yesebo. Mu second zinga zizo katono tusiibula. Sebo fe ng'abavubuka twavaayo tulwanyisa ebiragalalagala kwa twakizuula nti yingini y'obulamu bwonna ku mubiri gwo bwongo. Obwongo kasita bukosebwa omubiri gwonna gukosebwa. Gulinga yingini y'emmotoka nti bwekuba toyinza tambula. So kyekimu ne kino fe twavaayo ne tulaba mu kakiri nti kyekizibu ekikyasinze otusoomooza. Era ne tugamba nti katutambuze enjiri ey'abavubuka okubeera nga beesonyiwa ebiragalalagala. Kyova olaba tutambula ebyalo ebyenjawulo mu subcounty y'ekakiri yonna kubeera nga tubunyisa enjiri nga tugenda mu masomero mu machachi nga tugenda mu community okubeera nga tumiitinga abavubuka ab'enjawulo wamu n'abazadde kubanga bitandikira oluusi maka. Tweyanziza nnyo sibula batuuliriza. Sebo neyanza nnyo sebo mwamirameka. Nsibula mwenna abavubuka abadde bakozesa ebiragalalagala nga muli wiringi okukyuka kubanga tutambudde mu bitundu ebyenjawulo nga abavubuka batusuubiza okukyuka. Era nsaba tukitwalire ddala mu maaso kuba ebiragalalagala tebirina gye bitutwala. Tweyanziza nnyo sekuyita batulabire nnyo. Ibra sebo sibula batuuliriza. Ngezaako kansibule abatuuliriza bonna okutandikako mukulameka kuba yetagenda kudda mukunda wakati ngenda kulwawo ngenda kunoonyako kalajja kundeeta zije wataata tukakasida nti ebintu wabita esebo nebaza abatuuliriza na gye twatandikidde mpaka ne gye tukomeredde nti entanda zigenda osibirira abavubuka bannange aba babikozesa bambi nomu mubere sichwa nti sawa na mwino okuva kwebyo ebintu nabagezaako okwagala okubitandika bamisibi baagaliza mbitandike kuba kigenda bakizibu ekyokubivaako. Kale batulabira inayo mukyala sina mukyala nina girlfriend just singa sikayaga singa katoyina ne kubaana ekiri. Kale musawo Kimbowa sibula batuuliriza. Njagala okusiibula abatuuliriza bonna nga mbakuutira nti ebiragala omuntu abanga ayagadde obivaako asobola okubivaako era obujjanjabi weebuli n'okubudaabudibwa kwekuli ebutabeka tulina obujjanjabi n'okubudaabudibwa. Waliwo empiso gy'okuba omuntu ave ku mwenge n'omukuba empiso n'aguvaako oba enjaga? Teriyo mpiso wabula nga munaffe bwayogedde nti osalawo kasita omanye ekizibu kyo n'osalawo osobola okuva ku mwenge oba ebiragala. Batulabire musawo Kimbowa. Kalo kalungi waliwo abantu ababeetaga ku simu babakubira ku simu ki kyekyokka naawe nkute akadde kaffe kawedde. Neyanziza nnyo Lamek bw'oba ng'okyayagala okuteesa ku mulamwa guno osobola otukubira ku simu eno noti 772 6 3 7 4 eno ya WhatsApp sindikako message tujja kuba tukuddamu oba ekibuuzo kyonna ky'oyagala. Neyanzege. Kale tweyanziza nnyo tweyanzega kadde kadduse jebye nakasoza gamba tweyanziza empereza mukyala kalungi lwaki gavumenti eringa ewadde beetu abakozesa ebiragalalagala okugeza ababitunda ekyere obudde obutundibwamu omwenge okubeera ogwa layisi ate nga mukambwe ebyo nagambye nti byetaga kutereeza. Ono wayizijje lukyamuzalika mwokya kyendowooza omwenge agamba nti addiction ne misuse bisusse kubanga bangi bagukozesa ne balimu okuguvaako n'olwekyo bingi. Njagala kusibulira wano musawo esooka nzija mu yakubiri naye nkugamba nti gwatandaba kutandika njaga mayirungi
atandaba kutandika kunywa mwenge gwesonyiire ddala tebirimu kalungi. Omwenge gussa emisomo gy'abavubuka bangi. Omwenge gulemesezza abavubuka bangi okufumbirwa. Enjaga eremesezza abavubuka bangi okufumbirwa. Enjaga eremesezza abavubuka bangi okuwasa. Amaka mangi gayulise olw'enjaga, olw'akkuba, olw'omwenge, olwa shisha n'ebirala. Bizaala entalo mu maka, abaana ne basigala mu bbanga. Kale n'ebizibu bibeera bingi ebiva ku bitamiiza ebyo ebiragalagala. Atannabitandika tubigezaako. Abiriko weebuulirire obite osobole okutaasa obulamu bwo. Binafuya omubiri gwo, bireeta n'ebizibu ebirala bingi nnyo. Kale no Straight Talk webange ekulembedemu, ffenna tukinyweze tute ebiragalagala ebyo. Abazadde mubeere mu muli. Ogulira otya abaana omwenge? Ogulira otya abamu balina obusuwa obwa shisha? Omuzadde obuteere otya abaana ewaka mbu banywe shisha? Abazadde mubeere mu muli okulwanyisa bino. Kankomewo n'aba Lutiko Erubaga. FM. Ampulirize manduso kuwulira dakiika zino zitambulirira ziri 13 zokka zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Webale kubeera ku manduso ebigambo tukuba bwe tutyo Kasavu Kanyama bwe tuddako eno bwe tuddako oli bwe tuddako no bwe tuddako wali. Nze Kalule Lameka programu kkirizo bagaana kwoli. Nina Father Joseph Muchibi, omugave Joseph Muchibi. Ono nno yewo byempuliziganya n'amawulire mu ssaza ly'Eklezia Katolika ekkulu ery'e Kampala. Father tulamuseeko. Abatuuliriza abali ku CBS FM nsanyuse nnyo okubeerako nammwe ne mbeebalizaako Katonda olw'obulamu bw'abawadde okutuuka na kaakano. Okay. Mbatuusaako okulamusa okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Nga bwe twogera ku ssaza ekkulu ery'e Kampala tutegeeza obukulembeze okuviira ddala eri kitaffe Ssaabasumba Ssabaepisikoopi Paulo Ssemwogerere ate ne baakulembera nabo essaza eryo. Okay. N'abantu ba Katonda bonna. Obuweereza mu bwebale. Katonda atuyambye. Tewali watasoomooza. Era okusoomooza bwekutabeerawo toyinza kukula. Kyova olaba obulamu bwaffe bwe busoomooza twongera okukula mu by'omwoyo ate n'ebyomubiri. Bwe butambudde butyo obuweereza. Twebaza Katonda kubanga atuwadde ekisa. Okay. N'atuwa amaanyi okutuuka na kaakano. Tumwebaza nnyo mu ngeri enjawulo olw'ekirabo eky'okukkiriza. Okay. Ekyokumwagala ate n'okumuweereza. Naawe weno mukulu Lameka gy'oli era oweereza Katonda. Weewaawo. Era olina ebikusoomooza olw'olumu. Weewaawo. Naye nga twebaza okutwaliza awamu kubanga Katonda atuyambye. Okay. N'atweroboza ne tusagala mu budde buno. Kuliko lumu bye nali njogera nabo bakulu mu nzikiriza. Yes, sebo. Nga bagamba nti ebiseera bino ffe abali b'emyoyo tusoomoozebwa. Abavubuka besambye amasinzizo. Tuyina bantu bakulu be basinza okujjumbira. Abavubuka bali mu byabwe bali mu birala. Kiri kitya mu Eklezia Katolika? Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda. Ndi mu Eklezia Katolika. Abavubuka beeyongedde okumanya Katonda. Okay. N'okumuweereza. Simanyi mu nzikiriza endala bwe kiri naye nga mu Eklezia Katolika population esinga obunene bavubuka bafaayo nnyo era beenyigidde mu buweereza. Okay. Mu ngeri y'enjawulo naye era waliwo abo abatannajja naye nga baalemala bulemazi. Okay. Naye omulimu gwaffe nga Eklezia kwe kulokola emyoyo. Tubayizeeyo tutya tubavube okudda eri Omukama. Tutandikidde ku famire. Okay. Tutya ng'Abakristu ng'Abakatoliki Abakristu tutandikira ku famire. Kyova olaba Eklezia erina kye tuyita small Christian communities. Tubuyita bubondo. Okay. E Masaka babuyita butabi. Kati obubondo obwo mwe muli famire. Okay. Mu famire ezo ye Eklezia asooka. Mubamu obubondo obwo oyinza okwesanga nga mulimu amaka 10. Okay. Kati kiba kyangu okutuuka ku bantu abo n'obalambula n'omanya bibiki bibayitamu ebibasoomooza ate n'otandikirawo okwongera okubayingizaamu Katonda n'okubaagazisa Katonda sinakindi n'okumuweereza. Okay. Eklezia ye approach eyo gyekozesa. Famire kuffe ng'Abakatoliki nkulu nnyo. Era ojja kwesanga fe abafuuka abasosodoti seminaari esooka ge maka. Obusosodoti butandikireyo waka. Yes, sebo. So musaze kulu ery'e Kampala ekigambo kino ekyamaka
kikulu nnyo kya kitiibwa kubanga mwe musibuka eby'omwoyo, mwe musibuka eby'eddiini, mwe musibuka eby'obuweereza bwonna. Era bw'olaba famire kyovala eno gye tutambulira mu Amirameka buli kyokola bagamba yakulira mu famire njagala ndabe ku bazadde be bwe batyo bwe bakukuza. So tusabire n'abantu abo naddala abavubuka bambi abakuze nga tebalina bazadde beetaaga okuyambibwa n'ate n'abo kereziya bakolako buli kadde. Kuliko n'abalina n'abazadde naye nga nabo beetaaga kuyambibwa kubanga abazadde nabo tebayambibwa. Abazadde tebayambibwa. Toyinza kugaba kyotalina. Okay. Yes sir. Tugenda kwogera ku myaka 10. Yes sir. Ejekerezia Lutikko ye Lubaga. Naye nga sinaba kwogera ku myaka 10. Bwe twogera ku saze kkulu erya Kampala. Ensalo zisalizaawa. Esaze kkulu erya Kampala ery'Abakatoliki liri mu parishes oba ebigo 73. Okay. Ebimanyiddwa. Naye kati biweze 75 n'ebyo bagenda okuggulawo. Okay. Bwe tudda ku ludda luno nga tugenda Essingo parish saza lye Kampala likoma Muduuma. Okay. Bwe tuba tugenda Ekyaggwe esaza lye Kampala likoma Bweyogerere. Okay. Bwe tuba tudze ku Ebuddu esaza lye Kampala likoma Kankobe. Olaba wano olutalo we lwali bayitawo Katonga. Awo. Okay. Otuukawo twawukana ne Masaka awo ne Lukaya. Ensalo ziri awo. Ate bwe tugenda Entebbe era waliwo ekigo ekyebugonga. Kati amabendo bendaago babuuti noyuza lisaze kkulu erye Kampala. Okay. Naye ate munno ekikwewunyisa nti waliwo abazadde bamusaze kkulu erye Kampala abali mu masaza amalala. Abakola ki? Abali mu masaza amalala ag'Abakatoliki. N'ebweru nalyo saza lye Kampala. Ebweru? Hey. Kijja ate kiti ekyo? Anti waliwo abava muno mu ssaza nga baweerereza eri. Naye nga bava wano? Nabo tubatwaliramu. Okay. Wagenda ku kyeyo naye osibuka mu ssaza. Osigala oli mulino. Osigala oli mulino. Toli muli New England. So nabo tubatwalanga abaana b'essaza ekkulu lino erye Kampala. Kati emyaka 10 ejja Lubaga Cathedral. Yes sir. Gitukwatako ffenna nga Kampala Archdiocese oba gikwata ku basinziza ku Lubaga wokka? Emyaka 10 gitukwatako ffenna. Okay. Kyovola baŋŋambye waliwo n'abaana b'ekereziya abali ebweru tuteekeddwa okujaguliza awamu. Ssebo mukulu Lameka omwana bw'akulira mu maka n'agenda n'awayira oba n'awasa bw'abaawo emikola awaka tomuyita akomawo kubanga wawaka yensonga lwaki njogedde ne ku baana bali abakristu abali ebweru w'essaza lino bakulu nnyo. So Lubaga Cathedral etukwatako ffenna kubanga ye nakazadde wa Lutikko zonna mu Uganda. Kyekyo ekitiibwa kyetwongera okujjukira ne twebaza Katonda olw'okwagala olw'obusaasizi n'ekisa kyatugiridde. Kubanga bwe tulaba akabonero ka Lutikko kano katulaga okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwaffe. Mwami Lameka bwe boogera ku kigambo Lutikko oba Cathedral kali kabonero ka kizimbe ne Cathedral ekyasinza obukulu n'ekitiibwa yeggwe abantu. Okay. Gwe Cathedral kubanga Katonda atuula mu ggwe. Okay. Kabonero kankukunala akatulaga okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwaffe. So tulina ensonga ey'okujjukira. Okay. Tulina ensonga ey'okwebaza Katonda olw'ekisa kyatugiridde. Bwe twogera ku Lubaga. Yes sir. Nenkugamba nti lwaki tumpa ku byafaayo bya Cathedral eyo? Oyinza okubimpaako? Cathedral eno oba Lutikko ndowooza Lutikko mu lwaffe Oluganda. Lutikko eno yazimbibwa mu mwaka gwa 1914. Okay. Naye nga tebannatandika kuzimba Lutikko eno ye Lubaga. Lutikko eyasooka yali Nalukolongo. Endala n'ebeera ku Nabunnya.
abaminsani abajulizi ba Uganda 13 abasooka babatirizo Nalukolongo mu Lutikko yali waawo olaba nga abasista we bali nejja nezimbibwa kunabunya kati mu 1914 eno etandika okuzimbibwa Yerubaga omanyi lwaki tuli basiimu nnyo eri obwakabaka bwa Buganda ekifo ekyo Lutikko wennyini weeri lwali lubiri lwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye we yasinziiranga okulamula abantu be okulamula eggwanga lye okukulembera abantu be olubiri lwa kabaka olwo lwakwata omuliro mutabani we Mwanga bwe yamuddira mu bigere n'awagawo abaminsani abasooka okujja baleeta eddiini y'Obukristo mu Uganda era awo batandika ekifo ekyo Lubaga ne basimba amakanda ye kabaka n'agenda erubya mu Kyaddondo kaakati mu mwaka gwa 1914 etandika okuzimbibwa Yerubaga emalirizibwa mu mwaka gwa 1925 bwe malirizibwa netukuzibwa mu mwaka gwe gumu kaakati bwe tubalamu okuva mu budde obwo okutuuka na kaakano myaka 10 sije myaka 10 era oli mbadde ngenda kubuuza nti ogambye yatandika okuzimbibwa 1914 yes myaka 10 lwaki tujaguza 10 nendoza tujaguza okuva yatukuzibwa egundi Lutikko kugituuma Lutikko erina okusooka okubanga etukuziddwa si kutema vuunikwe okutukuzibwa mu Luzungu kye tuyita consecration kati bwe yatukuzibwa mu mwaka gwa 1925 emyaka gye 10 kati bweddu kati tulina ensonga ey'okwebaza Katonda olw'okubeerawo kwe mu makkati gaffe mu bulamu bwaffe ampuliriza oli ku Mandoso dakiika ziri 24 njagala kujjukiza tutunulira Lutikko Yerubaga kijaguzo kya myaka 10 bingi tukyabyogera ne Father Mukibi ono w'omugave tuli naye nenjagala kujjukiza Honest Estates Developers Limited balina estates nyingi omuli Nkowe Gayaza Kikubampanga Nakawuka phase 3 Gayaza Kiwenda phase 5 Mabombwe phase 6 na 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoima omuli Nansana Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina 0 phase 4 Nesi Salutave Expressway balina estates Namugongo omuli Namugongo Sonde Namugongo Misindye Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde estates zabwe zonna zirimu amazzi n'amasanyalaze enguudo nnungi ate n'ebyapa bya mayiro emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala era bakkiriza ekibanja mpola Honest bano bali ku Martin Road basange ku Martin Road okulenaga kan roundabout ku Mankeshwa building omwaliriro gusooka wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima essimu ko bakubira okubafuna eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28 73 Maria's Cargo bakasitoma bafite bagamba nti mwe bali kujiwagira mwe bali nnyo mwe balire ddala temujjangu okwo atera temulekangayo tugamba nti nawe omupya tukugamba beba n'abasinga mu by'obusuubuzi era bwe bakwata mu kintu tekibaamu nkenyera nyongera okubajjukiza nti balinga ku Jumba Arcade naye baavaawo ne badda ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu Kikuubaawo Sasa Plaza level 5 room WB ogenda okubasanga naye oyinza okukubira Maria ku ssimu eri direct ye China eri plus 86 13 92 21 noti 4 87 bakuguliza n'ebintu ne babikutusako wonna wooli nga gwe lino Uganda n'olagiriza emali ne bagigula ne bagiweereza bakunone China ku kisaawe ne bakulambuza Maria's Cargo kagoba mutambuza okumala ennaku 16 okuva e China okutuuka e Mombasa ate bwatuuka e Mombasa okumutuusa e Kampala zibeera ennaku 3 zokka essimu ya Uganda kwenza okubakubira mu ngeri okukwatagana eri noti 759 82 6 72 noti 759
82 nkaaga 72 bambi okwekubagiza kwatagana ne Marias Cargo emali bagitambuze ebintu bikunyumire. I&M Bank tugamba nti balina enteekateeka agency banking oyagala kutereka sente zo n'omulembe oguliko I&M Bank ekulina ne I&M Bank banking agency werinnyo era osobola okubankinga ng'otereka sente zo ng'okozesa banking agent oba mobile money ekuliranye wonna. Jayo sente ng'okozesa ATM card eya I&M Bank oba teekako sente zo zigende direct ku account yo eya I&M Bank. Changu nnyo kyesigika ate nga tekitawanya n'omulundi n'ogumu. Okubankinga kwanguyiriziddwa mu bulamu obwa bulijjo. Gende wa I&M banking agent, I&M banking agent akuli okumpi onyumirwe okutereka sente ate era n'okuziteekayo. Bintu byanguwa nnyo ng'oline I&M bantu ba digital nnyo. I&M Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu, sente z'aba customers 10 wa deposit protection fund okutuuka ku bukadde bubeera 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Katono nnyo katuveeko wano nkomawo. Mpulirizayo mandusukuli dakiika 30 zimaze okuyita kusawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Father Mukiibi tukyali naye tutunuulira ebijaguzo eby'emyaka 10 ejja Lubaga Lutiko ye Lubaga naye nga nzirewe kano kanka kujjukiza lumu nti Muteesa One University Kabakazi University eyita abayizi bonna abamaliriza on A-level mujje mwewandiise mu Augustine Tech bawandiisa abayizi ku diploma, degree oba masters era abayizi basobola okusoma buli lunaku weekend oba online eri abo abalina obuvunaanyizibwa obulala. Balina courses nyingi omuli civil engineering, electrical engineering, tourism and hospitality management, mass communication and journalism, industrial art and design, education with ICT, arts with education, business administration, accounting and finance, social work and social administration, n'endala nyingi. Okwewandisa genda kugenda mu maaso, okwewandisa kugenda mu maaso era kugamba nti genda ku mutimbagano gwabwe ogwa www.mru.sc.ug. Oyinza n'okubakyalirako ettabi lya Muteesa One University Kulu liri mu kibuga kya Kabaka eky'e Masaka Kirumba Main Campus ne wone Mengo Kakeeka nawo waliwo ettabi. Naye okwanguyira era oyinza okubakubira ku ssimu ne mwogera ebigambo ku noti 752 65 83 92 oba noti 7 noti 6 87 noti 2 75. Muteesa One Royal University, the only Royal Chartered University. Njongera kukujukiza ne Brevard Sands Lodge ekalangala mu bizinga by'essese kugamba kifo kirungi. Alina omukolo ogw'engeri yonna genda okolera embaga yo ku beach ng'oli ku mazzi eyo. Olabe omukolo bwe gunyuma ng'oli kalangala ku bizinga. Twala omwagalwa omaliriza emikolo mutwale ku honeymoon obeere ku Brevard. Twala mukyala wadde si mikolo mugende nawe mumulireko eyo mukwano gudde bujja. Oba twala family umulireko nawe wenyine osobola okwetwala n'owumulirako eyo bafumba bulungi emmere yawa ne bweru eggwanga emikolo egy'engeri yonna bagikolerawo kubanga ekifo kigazi. Osobola n'okutambulako mu kibira balina guided forest walk enteekateeka eyo weeri ge bafumba buli kimu. Osobola okukolera party ng'ogikoledde ku mazzi MV Brevard speedboat weeri ebintu bibeera nga biri ku mazzi museeyeeya. Gendayo mukwatagane balina omutimbagano gwa www.brevardsanslodge.com osobola okulaba ebikolerwayo oba n'obakubira ku nooti 771 611 864 ne nooti 708 334 655 mujja kukwatagana bulungi nnyo. Father Mukiibi mbadde wano nga neebuuza muli munze nti tulabye enkanisa nyingi zijja zeeyubula oba ekereziya nnyingi oba amasizizo mangi mu mwaka ogwali 1914 bw'otuuka ku Lubaga Cathedral olaba ekifaananyi eky'omuwendo eyo y'ekereziya gye baazimba mu 1914 yeyo ekereziya gye baazimba mu bunene bwayo mu kitiibwa kyayo era netukuzibwa mu mwaka gwa 1925 emyaka gyali emeka egyo ekuumiddwa etya yazimbirwa emyaka 10 erambirira. Era twagala okwebaza ennyo Ssaabasumba eyasooka gwe bayita Archbishop Striker Stensera. Olaba oluguudo olwo oluva e Kabuusu okwambuka waggulu baluyita Stensera Road. Baalubulamu Ssaabasumba oyo eyasooka yetandika omulimu guno ogw'okuzimba cathedral eno Lutikko eno ng'ayambibwako Bishop Forbes
ne bakufuna sente okuva wano ne Bulaaya ne bazimba kereziya eyo ngumu, Lutikko eyo ngumu. Bazimba ekintu ekitagenda kukyuka. Bamanya nti obukristu buzze abakulu bano abanatuddirira bateekeddwa okufuna we basinziza obulungi ne bakola ekyekitiibwa, ekiggwa ekyekitiibwa. Ba architecture ab'ebiseera ebyo nga baali b'amaanyi. Abamu oyinza n'okwesanga nga bafiirako kuba Lutikko eyo yekyasinza obunene mu Uganda. Mpanvu ate nywevu ngumu. Kakati Lutikko eyo kyeyeetaaga kaakano kuddaabirizibwa. Waliwo bintu bingi beetaaga okukyusa okudda ku mulembe gwe tuliko, okuzza obujja. Gwate bw'oba ogenda ssebo okukola embaga toyooyoota obudde bwonna n'obujjawo pasipalamu n'okomola n'omusaawa ennyumba n'ogijjamu nabbubi, amadirisa n'ogakyusa siyisaako kalangi. Bwe tuba nga tusobola okukola ebyaffe ng'abantu ate ebya Katonda. Kakati Lutikko eno yaddamu okuddaabiriza okufuna renovation okuva mu mwaka gwa 1976 okutuuka mu mwaka gwa 1979. Era ebiseera ebyo bakadde baffe abaatusooka mu kukkirizaawo baali bajaguza centenary y'okujja kw'abajulizi, okujja kw'abaminsani abaasooka emyaka 10 neddaabirizibwa nerabika matabuta mu budde obwo. Era 79 bagijjako engalo mu kugiddaabiriza. Ne bateekamu ebirawuli, ne bateekamu enzigi, era ebisinga bikyalimu. Naye tugenza okutuuka ku mulembe guno nga waliwo ekyetaaga okukyuka. Bw'ogenda mu Lutikko endala ez'e Bulaaya waliwo kinene nnyo kye batusinza, kye tuteekeddwa naffe okuteeka ku Lutikko yaffe. Bulaaya tumusse wano, tuleme kwegomba kyeri, wabula tukiteeke wano, ate ekitiibwa kya Uganda kiba kivaayo. Mukuzza obujja kiki kye tunuulidde? Mukuzza obujja okusokera ddala twagala abantu basigale mu kwegayirira. Kyekisookera ddala. Okwegayirira oba okusoma essaala kitegeeza omulimu guno mugukola ne Katonda. Kyekisookera ddala. Omanyi abamu bayinza okukulembeza ebyensimbi. Ebyensimbi birungi naye ate si bye bisooka, naye ate nga nabyo byetaagisa. So tulina mu budde buno tuli mu kwebaza Katonda, mu budde buno tuli mu kwegayirira. Tugabe ffe Lutikko esooka. Omukama atuyambe tutegeere ekigendererwa kyaffe mu bulamu buno. Kati ekyokubiri, waliwo kitaffe Ssaabasumba yateekawo olukiiko ng'agendereddemu olukiiko luno lwongere okunnyonnyola abantu ku kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwa Lutikko eno mu ssaza lyaffe ekkulu ery'e Kampala ate ne mu Uganda yonna. Olukiiko luno nga bwe ŋŋambye nti kereziya eno yakoma okuddaabirizibwa mu mwaka gwa 1976 okutuuka mu 79 okuva olwo teddangamu okuddaabirizibwa. Kaakati nga tugenda okujaguza emyaka 10 kabonero kankukunala okuddaabiriza tugenda okujaguza nga Lubaga akyuse. Tugenda okujaguza olunaku luno nga 26 Oktoba 2025 ku lunaku lw'essaza omwaka guno. Ekiseera kiweddeyo, tulina obudde butono, naye omuntu ayagala Katonda n'alina omwoyo omulungi osobola okukyusa ebintu bingi mu budde obutono. Kitaffe Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere abasabira bulijjo abantu ba Katonda mwenna abali ku CBS FM yateekawo olukiiko olw'ekitiibwa ate nga lw'amaanyi. Olukiiko olwo nga lwe lugenda okulaba nga buli ntereeza yonna, buli nteekateeka yonna etuukirira mu budde buno obutono obw'emyezi 3. Olukiiko olwo nga lugenderedde okutema empenda okusookera ddala engeri Lutikko eno gyegenda okutunula, biki bye tuteekeddwa okwongerako, biki bye tuteekeddwa okukola okujjukira emyaka 10. Kubanga kabonero ka kitiibwa mu makati gaffe. Olukiiko olwo lukulemberwa Engineer
Pius Mugerwa Mugalasi omanyi nanyini Ivy's Hotel. Okay. Mwami wa maanyi. Olukiiko olwo ne lubeerako omwami Michael Sebowa omukunganya olupapula lwa Bukedde. Olukiiko olwo ne lubaako busabu committee. Okay. Tulinako akakiiko ka publicity akabyamawulire. Ate tonda bawo mugoliko kati. Naye nga nkulemberwa jjajjaffe White Father. Bamita Father Richard Nyombi. Yakulira akakiiko kano. Era yatuwa amagezi engeri gituteekeddwa okubunyisaamu amawulire. Yakusindise. Tegende yogere bino. Era nze mumyuka. Okay. Tulina akakiiko aka fundraising. Akokunganya ensimbi. Okay. Nga kano kakulirwa omukungu. Freeman Kiyimba. Mukama waffe. Okay. Atukoledde omulimu gwa kitiibwa. Gwa ttendo era tumwebaza. Akakiiko kano olukiiko luno olunene luliko ne finance committee. Nga bwe ngambye nti obukiiko buno obutono obukola olukiiko olunene. Kiiko entono ezirikiriza olunene. Kuliko olukiiko olw'ensimbi. Okay. Fundraising y'abanoonya. Ate bw'amala okuzinoonya finance nezibaka balirira bulungi. Okay. Sandro okujja mu nteekateeke eyo lukulirwa Vika General waffe wesaze kulira e Kampala Monsinya Rogers Kabuye Mukasa muzukulu wa Kasujja. Tulina akakiiko akalala ka events committee enteekateeka natambula biki bituteekeddwa Sabasumba atuddewa kiki ekiteekeddwa okulagawa. Olukiiko olukulembera omukyala Beatrice Lugalambi marketing manager wa Centenary Bank. Kale olaba abakulu bonna be yataddeko batu bazito era we tutuuse mu kadde kano ebintu bitandise okutambulira ddala. Twagala sente kyekikulu mu budde buno. Waliwo bintu bingi ebitegekeddwa senga ensimbi zino zifunika. Twagala okusookera ddala nga sinnagendeeyo okwebaza abantu abatya Katonda n'ab'omwoyo omulungi abadduukiridde dda. Olunaku olwaleero tukedde mu Centenary Bank. Okay. Centenary Bank etuwadde obukadde 13. Katonda akibabalire. Obukadde 13. Oba nandisoose omuntu omukulu ennyo ow'ekitiibwa. Bwe twatuukirira president Ssaabasumba bwe yatuukirira president ow'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'asindikirawo obukadde 3 ku akawunti. Okay. Olaba bwe yenyigidde mulimu gusimbudde. Kubanga kino kitiibwa kya Uganda. Kitiibwa kya Bukristo mu Uganda. Okay. Tulina bannaffe aba Plascon abatukolera langi. Olunaku lw'eggulu bazze ne bakwasa Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere langi egenda okusiigibwa ekereziya yonna. Abantu batandise dda okwekolamu omulimu. Bakiika embuga kuba bamanyi obukulu n'ekitiibwa kyakyo ensonga kya lutikko eno. Ate n'olunaku lw'eggulu twabadde ne fundraising dinner okunganya ensimbi. Era omukungu Kiyimba Freeman yabadde musaale nnyo mu nteekateeka eno. Era nga bwe nagambye nti yakulira akakiiko akanoonya ensimbi. Abantu ne beeyama ensimbi twafunye obukadde obusukka mu 100 olunaku lw'eggulu. Olaba nti ate twageza okulaba abantu nga bazze mu bungi ab'omwoyo omulungi ne beetema milioni 10 ne beetema 3 ebitongole ne byetema. Tuli basiimu nnyo eri abantu abo. Omanye ensimbi ze tunoonya mmeka target bilioni 2 n'ekitundu. Obuwumbi 2 n'obukadde 5. Okay. Mu ssaawa zino mu budde buno obutono. Ate nga Katonda engeri gyali mu makkati g'enteekateeka zino tujja kubufuna. Mu mbalabala ennyangu tulinako obukadde kati nga 5. Tunoonya obuwumbi 2. Tunoonya obuwumbi 2 mu kadde kano. Kaakati abaagala okuwaayo bakola bati? Kaakati nga tetunasoma nnamba eri eya akawunti. Njagala okusooka okumulisa ku bantu ba Katonda biki ebigenda okukolebwa. Katono nnyo. Kwatiriramu awo wennyini nange nveeko wano. Ewakitunze Gomba tumulise bulungi. Ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika zitambulirira. Tubuza 10 tuyingire essaawa 3
Nenjagala kujukiza nti ani yakugamba tusobola kufuna byonna. Colgate White and Fresh omupya lidagala ly'amannyo erikola ate bbeeyi yali esoboka likuwa kye weetaaga era ssente zo obeera ozikozesezza bulungi. Famire yo neefuna ku kaseku kkiriza Colgate okukuuma amannyo ga famire yo nga gatukula ate nga meeru bulungi era ng'akamwako kalina akawuwa akalungi okumala ekiseera ekiwanvu ddala. Ate nno ekyasinga okubeera ekirungi nti 2,000 zokka eza Uganda nga ofuna kinene nnyo ate ng'omutindo guli waggulu era ng'otaddemu kitono. Famire yo giwe Colgate White and Fresh afuna akaseku bonna abagibeeramu basanyuke. Gwe kulembera omyanse n'akamwenyumwenyu akayitirivu ne Colgate White and Fresh omutindo gwa waggulu ku siringi 2,000 zokka zokka bwe ziti. Ekyomuwendo tekisinziira ku muwendo gwa nsimbi wabula obuwangaazi. Kino n'amabaati ga kibooko agasiigiddwa langi ez'enjawulo agakoleddwa n'obugumu okuyita mu mbeera yonna kebeera enkuba oba musana ogw'amaanyi kye gategeeza mwaka ku mwaka ng'olina ebbaatiri lya kibooko magumu ebbeeyi nnungi ddala mwattu ate nno tukubeerako ne waalanti wa myaka 5 miramba gasange mu buli dduuka eritunda ebizimbisibwa okwetooloola wonna mu ggwanga. Oyinza n'okubakubira ku ssimu n'okola obwangu eri nooti 2 9 nooti 9 nooti 2 9 nooti 9. Lowooza ku mabaati, lowooza ku kibooko. Nolwekyo ensonga zijja kwanguyira nnyo ng'otambudde nabo mu ngeri bwetyo. Father Mukiibi we tumuliddemu ng'otugamba nti ebigenda okukolebwa olyoka otuwe wawe tuteeka ssente ab'omutima omulungi. Kubanga oteekeddwa okusondera ky'omanyi era ky'otegeera. Kaakati nga bwe tugambe nti tugenda okujaguza emyaka 10 egya Lutikko eno okuzziba obujja face eteekeddwa okukyuka. Face ya Lutikko. Ebintu bingi biteekeddwa okukyuka munda n'ebweru. Kaakati mu bimu ku bigenda okukolebwa ku Lutikko eno ebimu ku ebyo byenyiza okumenya waliwo ebifaananyi by'aba bishops abasooka bigenda kukyusibwa. Biri kungulu awo. Bateekawo zi billboard eziraga emirimu egigenda maaso mu ssaza ate ne mu cathedral. Waliwo billboard tugeza kyentimbe zino z'ebifaananyi ezigenda okubangako buli kiseera digital nga bitambula buli awatali kusirika. Yes. Kaakati bw'otuuka e Rubaga olaba nti mu maaso gaayo baateekawo chorus. Kati bw'otuuka ate mu Lutikko ez'omu Bulaaya abatambudde ne bagenda e Bulaaya waliwo ebikozesebwa cobblestones ze zikozesebwa mu cathedral ez'omulembe. Obudde butuuse tuve ku chorus tudde ku nkola ey'omulembe ogujja ogutambula oy'omulembe guno omulembe omujja nti ey'omulembe omujja. Yes. Kaakati omulembe omupya entebe munda zikyuke. Baagala okuteekawo ebiyiriro fountains. Omanyi ebiyiriro ebyo kabonero ka bulamu okulaga nti Katonda waali. Olaba awali essaawa awo ne bagenda kukyusaawo bateekawo egundi essaawa ey'omulembe. Mu birala ebigenda okukolebwa amalaalo g'abasosodooti abaziikibwawo gagenda kwongera kuzzibwa bujja n'ag'omunda babishops kubanga Ssaabasumba baziikiddwa omwo munda si kugajjulula naye kugazza okukyusa endabika yaabwe y'ebijja ebyo. Kaakati ebyo byebimu ku bigenda okukolebwa naye nga byonna bibaliriddwamu obutitimbe bw'ensimbi. Nawulidde ne ku kijjukizo ekigenda okuba olaba ng'ova ku Lubaga Road eno ku Bigoma oyambuka ng'ogenda okutuukira ddala ku Cathedral wennyini bagenda kukolawo parking ey'omulembe ya myaliriro 2. Olaba ngo otuukira ddala Cathedral bwoti ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka. Awo bagenda okutandika bagenda okuzimba parking ey'omulembe ey'ekitiibwa ng'abantu bajja ne baparkinga mu budde ne bagenda ne basinza Omukama mu budde ate ne bafuluma mu budde kubanga kikimu ku bibadde bikeerera abantu okusinziza mu Lutikko. Parking nga basumbuwa. Yes. Kaakati ekijjukizo ky'amaanyi era omulimu gwatandise. Abatuwuliriza abali ku CBS FM
tusaba n'obuwombeefu kisenga kiba kisoboka weeyisaako erubaga awo olabe okete omulimu gwatandise dda okay. kubanga ensimbi ezo ezatuweebwa okusooka president ziteekeddwa mu nkola okay. ate ne Rubaga Cathedral yatuwa ensawo za seminti ono w'omulembe akyasinzeyo quality kakati omulimu gulina okutambula tugenda okutuuka mu myezi mu kujaguza kuli nga buli kimu kiri byonna bye twogera tugenda okutuuka mu gwe 10 nga biwedde 26 kubanga abantu ab'omwoyo mulungi bangi okay. kakati nabadde nkugamba waliwo kye nalabye eggulu kyammazeeko enviiri ku mutwe twafunye obukadde 4 twafunye obukadde 4 mu fundraising okay. eyeggulu kakati bwe tubalirira obukadde bulinga obutyanga tutandika kufuna nsimbi zino ezireeteddwa abantu ab'enjawulo ab'omwoyo omulungi abaagala Katonda mu pledges ne cash tuwezezza obukadde 8 yes okay. kikulu nnyo olaba nti kabonero akalaga okwagala kw'abantu kabuwanguzi era twongera okukubiriza abantu ba Katonda mwenna ab'omwoyo omulungi mujje muwagire omulimu guno bw'okola ebya Katonda naye Katonda akola ebibyo sente tuziteeka wa kakati kati abantu kyebalinda kitaffe Ssaabasumba ng'alina olukiiko olutesitesi baggulawo akawunti emu okay. emu bweti sente zireme kubanga zitambulira mu mikono mingi okay. anti bw'obeera n'akawunti ensimbi ezo zikuwa embalirira okay. n'enkola kati akawunti eri mu Centenary Bank okay. eri 31 noti 11 7 enamba tugiddemu eri 31 noti emu oba 11 7 giddemu ogwokusatu era mpola abatuuliza abaagala okutona ab'omwoyo omulungi era abaagala Katonda enamba ya account eri 31 noti 11 7 okay. mu linnya lya Rubaga Cathedral emyaka 10 Rubaga Cathedral yes at 100 yata 100 bw'ogenda mu Centenary Bank yonna bakimanyi okay. era sente ezo bajja ziteekako era ojja kufuna okwebazibwa mu ngeri ey'enjawulo okay. kati no bw'oli bw'abanga tasobola bya bank waliwo abantu baffe mu kyongaga ninamu omutwalo wakiri nandigutadde ku ssimu essimu eyo oyinza okweyambisa essimu y'omukungu John Fred okay. Freeman ogirina obuyinza kuyita gy'oli okitegeeza abantu essimu eyo njirina ey'omukungu John Fred Kimba Freeman eri 072 5 87 tugiddemu eri 772 5 87 era olunaku lw'eggulo yatwanjulidde abantu abamuweereza ensimbi ku ssimu eno so oteekako sente n'ensonga Rubaga myaka 10 n'amannya go okay. era omukungu Kimba Freeman ensimbi ezo ajja kuzituusa bulungi kuba mukungu mwesigwa bamalaga kuwa linnya lya mukungu si kyangu kale no tumwesiga nnyo ate buli bubaka abutuusiza eddakiika tulimu emu n'esembayo yesebo kakati enteekateeka endala eziddako kitaffe Ssaabasumba yasabye abantu ba Katonda bonna ab'omwoyo omulungi mu ngeri y'okujjukira olugendo luno olw'emyaka 10 yataddewo okulamaga okay. okulamaga buli lwakusatu era tutandika nga 23 olwokusatu luno olwa wiiki ejja tulamagawa Rubaga tusumulule ebirabo okay. tubiwe Yezu tubiwe Katonda tutone ate nga bwe twegayirira okay. eno twebaza tusaba ate nga bwe tutona tulabe ng'omulimu guno gukola ki gugenda mu maaso ebirabo eby'engeri yonna ebirabo oba seminti kasita ojja n'obyanjula okay. n'obyanjula olukiiko olutesitesi
biyinza okukonvatingibwamu ne bifuuka ssente ne zituyamba okukola omulimu kuba waliwo abatalina ssente nga wali basobola okutona embuzi notona ente netugitunda naleeta emmotoka netugitunda nevaamu ssente negikola omulimu guli kyesaagala kwerabirayo kitaffe Ssaabasumba ateeseteese engendo ez'enjawulo mu chaplaincies Bank of Uganda nga bwe walabye bwe twabadde mu Centenary Bank Bank of Uganda emwesunga Parliament emwesunga era bonna benyigidde mudda kubanga besunga okujaguza emyaka 10 kati wano era nange wenkubiririza babwana mukulu bonna mu parishes zaffe ezessaze kulu eri Kampala okwegatta ne kitaffe Ssaabasumba mu nteekateeka n'entereeza zino tusaba n'obuwombeefu bassebo babwana mukulu mukunge abakristu baffe bonna mu bigo okulaba nga bamanya ku nsonga eno ate ensonga eno bagyetabe butereevu nga batona okulaba nga omulimu guno ogw'okuzza obujja Lubaga Cathedral gutambula bulungi ate tujaguze bulungi ate mwami Rebecca kyesaagala kwerabirayo nga tumaze okuddabiriza Cathedral n'okugikyusa ekifaananyi ne parking yard ku lunaku luli tulina okusanyukamu olwabirimu omukaaga Ssaabasumba agenda kukyaza era agabule abagenyi be era ajja kutoola kasente ako kubanga tulina ensonga olugenda enjala terudda tweyanziza nnyo father nkusibulidde naawe neyanziza nnyo ssebo neyanzeege njagala okuddamu okukwebaza mwami Rebecca ate n'abatuuliza mwenna abali ku CBS FM olukiiko oluteesiteesi nga lukulembera Ssaabasumba n'omwami Pius Mugalasi mwebale nnyo mwebalira ddala omulimu ogw'ekitiibwa omulungi abantu ba Katonda mwenna musaze ekkulu eri Kampala mwebale nnyo okwagala essaza lyaffe ekkulu Mukama abawe omukisa abakuume amina ampuliriza tugenze mu mawulire n'Olivia Kwagala Katonda